yakikoze eki yakitaddemu nali so much surprised kubanga olunaku nga wabulayo olunaku lumu embaga yange etuuke nakubira papa nga wali omukwano gwange ngambye ngenda kusobola okukola ki okufunira sente ajje woba omwetaaga waliwo yasooka okunsuubiza n'afeyiringa nenziramu omukubira amasimu ge nga takwata buli embadde nsaba ninayo omukolo gwange ugenda kubeerayo ng'ennaku z'omwezi 3 nembadde nsaba kuva buto nga nkwegomba omanyi ffe tuli we are westerners tuli balaalo oba mwaba bayita abalaalo kati emikolo gyaffe tebatera kukola ki tebatera kukkiriza abantu kwetiwira n'amazina biki biba bya corporate nnyo alaba mwakuba gospel music okusinga kati neŋŋamba senga nali muganda yali anyuma kujja wali nenzina nnyo kwanjula naye neŋŋamba kiganya ajja kujja ku wedding ne mugamba papa ninayo wedding ng'ennaku z'omwezi 3 naye mbadde nsaba bambi togaana ojja onnyimbireko kale sirina sente nnyingi naye ninawo ka transport nambuza ka transport kali kameka nenkamugamba naŋŋamba esa sente sizikolera mukwano ku mukutu CRUZ exclusive kosinzidde okubanga ate otulabya ALLANCRUZ gemanya nyongero kwanizaako yonna gy'otulabira mu nsi ez'enjawulo abaana abali e Dubai ekintu mwakijanjawaza nnyo abaana abali e Qatar abaana abakyala abali mu America London omanyi abantu abamu babeera e London ne mu America ne balowooza nti b'ebintu ebirungi babirabadde baamala naye nabo bansindikidde message ne baŋŋamba ALLANCRUZ omukyalo oyo nga wa mukisa ALLANCRUZ so tuli proudly powered by Marus Bridal Center bagamba itali kwa net plaza so okubanga twefunya gomese z'omulembe yalese gundi yalese new package agamba nti gwe twalayo miliyoni 2 asobola okubanga ate akuwambaliza omugolo omukolo gw'okwanjula akuwa gomesi 3 pair 3 akuwene akuambalize ne ba maid pair 3 ne metron pair 3 kyekirala kyobanga oyagala waggulu awo mu black wali enamba ya Marus Bridal Center mukubireko tulaba atembeera bwetambula side yawo ku katebe onako olwaleero ninako abagole bange abalungi mwenna be mwalabye ku channel yaffe ennungi ngamba channel yaffe kitegeeza fenna bannange ya fani wange abadde angoberera ne nange papa yantwala ku mukolo papa Mesach Semakula nga nange yangamba bugambi actually nze namugamba ne mga papa ogenda ntero munonereza ne mga kati papa olese wano manager wo nangamba kale erinnya tugende ne tulinnya etugenda ku mukolo emboozi saagala gibawa njabjiba wedda naye ng'omukyala abagole mbalina olunaku olwaleero kabasoke batubuuzeeko tumanye basaba katonda kyoyo basabira mu kyaki ki ye bannange basaba kiro basaba misana basaba mu ttuntu basaba eno obudde wakati sawa 9 kuba bambi mukama kansooke n'omwami nanyini nyumba omukulu w'ewaka nanyinimu asooke atubuuzeeko n'oluvannyuma tutandikira mukama yebazibwe kama yebazibwe. How are you Alan? Tuli happy okulabako tusanze twatanise dane munu naye tugamba kale katogereko naawe kuba tukyali mu shock tukyali mu some happiness naye tuli blessed mbuoli mukama kuwa mukisa amanya gange nze Nicholas Mutebi ngera sabira mu Watoto Church. Watoto Church wano Kampala Road. Kampala Road. Yali KPC kati yafuka Watoto Church. Wamma yoyo Katonda. Amina. Kati yoyo Katonda gwe tusaba. Era ffe tuli basajja bantu bakiriza twalokoka twawa obulamu bwaffe eri Yesu. Era byonna byakola ku mbaga eyo byonna biwalaba oba biwawulirako byonna gali mu maanyi ga Mukama. Tewali kyonna kye tuyinza kwegulumiza oba kye tuyinza gali maanyi gaffe. Mukama yakola embaga eyo kubanga yagipromisinga dda. Era tuwa Mukama ekitiibwa. Side eno ntudde ne mama we waka ate nga ye mukyala we naye katubuuzeeko mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Mukama yebazibwe. Yesu yebazibwe nnyo Alan. Okusookera ddala ndi musanyufu nnyo okulaba. Nebaza Katonda olw'ekyo. Nze simanyi byakwogera amanya gange nze gali kati twagalese nze Mrs. Mutebi Jacqueline
oba Jacqueline Mutebi. Yes, omugole omupya yakayingirawo. Bana kati olina boolumya. Bana nsonyiwa Yesu ebyo byakola. Okusookera ddala njagala okuddiza ekitibwa Katonda kubanga luno lunaku yalunsuubiza. Ndi mulokole nina fellowship gyensabirako bagiyita Good Samaritan Fellowship Pastor Sheila eriawo kuli Nanganda no hani bagiyita eri nga wakaisa ku church ya Pastor Namutebi. Hani atujukize side ki Lugala masanafu. Hani agambye Lugala anga akagambo nkajje wano. Lugala masanafu. Era nebaza Katonda olwa pastor wange Mbaga yali ya kyamagero. Pastor bamuyitani. Bamuyita Aunt Sheila abangi bamuyita Mama Sheila ne n'omwami we naye bamuyita Papa. Yes, naye nga nebaza Katonda olw'omukyalo oyo obulamu bwange tebusigadde kyekimu okuva lwe namweyungako n'antandika okunsabirako n'okusa. By the way nokumbaga yaliwo. Era wali oyimiridde awo nali nga mbubayi yakulese kubanga asabira baserebu bokka. Okufuna time nzije mulabeko. Actually kubanga mukyala alina amafuta mangi nnyo Katonda yamuwa ekirabo. Mbaga yasookera mu bunabbi twali tutabuseemu n'omuntu oyo. Era twayawukana ddala okumala akabanga kamwaka gumu n'ekitundu. Nengenda ku mavivi naye bwe nagende wa Aunt Sheila nali heartbroken kubanga mu nsi muno sifunangako omusajja gwe njagala nga mwami wange. Omwagala nnyo. Nnyo. Kati we nagende musule yawo obugambo. Akimanyi buli kana ku nsi bakimugamba hani nkwagala nnyo. Mu nsi muno yegwe omusajja gwe ndaba. Simanyi oba oli mutini oba oli muwanvu oba oli nenze mu maaso gange ndaba omusajja akyasinza obulungi obuwanvu obunene byonna obugagga yono omukwano byonna oyo. Mwe mugenda kulumya abantu mwe bannange. Ate bwatyo wali nze kati nade ku mukolo kombaga nagambye abantu mbuno kwe twatandika okweyagala nze kati abasajja bonna abakazi bonna mbalabanga abasajja bannange. Meba naye funa omuntu akwagalanga nawe omwagala. Owulire ensi bwegenda okunyuma totegeera na mukulu kali mumanyi omukulembeze afuga. Nze simumanyi. Simumanyi. Ane muno wegwa tonotubulya ku mukulembeze aliko. Ezefa atufuga ewaffe ye Yesu Kristo. Gwe tumanyi tunava mwane munu tunabiraba. Banaye mukuliko omukolo. Ekitibwa kiddire Yesu banaye mwana gwe Alan. Oba ngenda tandikira wa kuba mpuli yanjagala ntuuke ku kinyusa ekyatulese wano lwaleero ekya surprise. Naye nga before sinatuuka eyo mbadde nkyakunyumiza engeri gye twafunamu obutakkaanya ne twawukanamu n'omwami wange for almost a year and a half. Mwaka gumu n'ekitundu teri kwogera mwawukanya. Blockinga buli wamu. Ani akublocking? Oyo gula. Why you are blocking omwana tu? Omukyala ate yerusa bam blockinga. Black beautiful. Omanyi obanga ngafa abasajja Baganda. Tutambulira ku nnono. Kati oba oyagala okufuula omuntu mu mukazi wo ebintu bya marriage olina okumakinga sure okola test zo omakinga sure mbu omuntu gwentutte yoyo anjagala ngafu omusajja olina okukola research n'okola buli kimu kyolina okukola okumakinga sure ekintu kyotuto kyesiga nga toli 100% sure mbu omukazi wo akwagala more than igwe ingenji omwagalamu kuba abakazi be bakola amaka ono yanyiga ennyo okusinga. Oyo yansanga jasineka message ka X nankyawa. Yakusanga ka message ka X. Ko ye nangamba gwe tosaaga n'abo abasajja abawanvu ennyo we batyo. Bwayogera ekintu abakitegeeza. Yangamba it is akubye nnyo. It is over between us. Statement yako kaluma. Amaziga julu. Nakaba nze nagende woyo omukyala nga ndi stressed nga nyinza okufa. By the way nakakasa omukwano gutta. Nali mpulira nga n'ekyayi. Ne kati ne wabeerawo omukwano gwange nga neni n'omukyala musabya nsabirako. Ne bukya natandika okusaba naye obulamu bwange bwakyuka. Jangu nkutwale ajja kukusabira. Nawe bijja kutereera. Olunaku lwe nasooka okugenda wa Aunt Sheila. Mukyala bambi alina ekirabo ky'okwolesebwa ekirabo ky'okusaba bwe yakwata bw'atyo okunsabira yangamba
gwe waliwo ndaba omusajja gw'olina gwe mwakawukana naye musajja wagenda okuwasa ate ono omulala gwokyesibyeko x sibbaawo naye gwe nawe x gwatulaba kyekyakuleetera okusindika message muzungazunga ne message zammwe temutereera x ozungazunga ki fe wali otulemeseza ne surprise wamma genda mumaaso kati x baalize ku gugo wamma genda mumaaso naŋŋamba ono ebbaawo nkulabye oyambadde gawuni ya white ng'oli mu kasuka ekimuli ono omusajja agenda kuwasa naye ogenda kusaba ogenda kuwaayo omutango sere byo nga n'ebyomutango sibimanyi nnyo kale nga ndi mulokole kuba nakulira mu maka malokole naye nga omanye otukula n'olegeyamu no relaxing a bit so kati nentandika okugendangayo okusaba bwe yaŋŋamba ekyo nti bba wange ne ŋŋamba nze nkyavudde wano ku kyoto ndagewa ebiseera ebyo ng'ekyoto kikyali wakiso naye nga buli lwakusatu twasabanga lwakusatu nga buli lwakusatu ŋŋenda n'ensaba mwaka gumu n'ekitundu mwaka gumu n'ekitundu lwakusatu osaba n'ensaba n'enkyuka Katonda n'atandika okwogera nange n'atandika okumpa obubonero kuba lwe nasabanga n'ensaba Katonda ndaga sayini bwe baddala omusajja oyo wange kubanga pastor ayinza okwogera naye nga gwe Katonda enteesayo ndala Katonda n'atandika okumpa okwolesebwa nga naawe ogezaako sindikayoko ka message gwe nze tewali lunaku lwazibanga nga sikubiddeyo omusajja I swear upon the living God nga mukubira olusi n'atakwata takwata bisinga naye namublockinga nga olusi akuba naye tebiyitamu oba olusi nga nziraba ninzireka sooka ogambe sorry honey I'm so sorry my love naye bannange tuli eno ku mazzi ku botaniko gye tutudde kanemundu gye kabasanze kuba alwensonga mwade mwagala emboozi eno nensalawo neŋŋamba kanji batambulire mbalumbe kuba nemundu newe bandibadde France n'alisaziza visa kituufu so we neeyongera okugenda mu maaso n'okusaba Katonda era n'ajja ng'ayogera nange in different ways it was a long journey of course period y'omwaka ogumu n'ekitundu ebbanga teri batono so kati eyo yonna biwanvu so nensaba finally Katonda munaaye oliawo olumu mba ndi awo ng'oyo omwami gw'olaba nga of course amasimu takyagakwata naye natuuka ekiseera nange bingi nnyo ebyayitawo awo byesaagala kuddamu naye luba lumu ne ŋŋamba waayi kamukubireko nga mukubirako nga ne lockdown awo yakatandika yasookera ddala lockdown ekwatire waka kati ono omukulu actually nga wakugambye engineer wa watoto kati balina project balina project gye bali mu kuzimba eggulu eyo it's a very big project kati gye bali bamusindika okukola kati laba lockdown wemukwatire e Kampala kati ewaabo of course wabanga wao abaŋŋamba ab'olugambo yazze wali kati awo twali tumaze akaseera nga tetukyayogera nga ngenze mu kyalo kubanga lockdown we yajja neŋŋamba nze atali mufumbo nkola ki wano naye bannaye nga tunaatera okuddiŋŋana namulootanga nnyo nalootako lumu nga mpise nga situdde laptop kubanga abeera nnyo ku laptop oyo nereyo nagimuganye buganye nga mpise nga ataddeko ekifaananyi ku laptop nga kya mwami omugole omukyala n'omwami ng'omwami ayambadde esaati esuuti ng'omukyala ayambadde gown naŋŋamba olaba eyo nga tuli mu compound nungi ng'era bw'olaba eyaawo naŋŋamba olaba eno olaba abo abantu nti mbalaba bwetyo bwe tugenda okubeera very soon ololoota ndoota naye nga nalokoka Alan nze golaba nali sire queen nali manyo okunywa ku kenge n'enkagako byonna twali balalu nnyo naye nabivaako kubanga nali manyi kyenjagala ate ne mala ne musonywa n'omusanywa oluvannyuma kuba namanya nti Katonda yamukozesa ng'anoonya mwoyo gwange kati namuleetanga ng'akanyeebwa kuba nze sina musajja gwe nali njagaddeko ng'oyo omusajja yantabula obwongo nga ninga omwana omuto atandika laavu okitegeera ate nga musajja gwo bakwagala musajja gwo mama yanaaza ekyogero bannange ebiseera ebintu ebimu tulaba bazadde baffe effumba naye eriyo abakazi eriyo abakyala abaagala babbaabwe nga baagala n'amaka gaabwe nze nagumiikiriza Alan mikwano gyange baŋŋambanga ne baŋŋamba naye naawe yeesiba kasajja ke kalioko okalwaki teweesonyiwa biki nga mbagamba twenywere omwenge gwaffe ne shisha nga mbagamba mumaze oludde ewaka mu kisenge kyange nga nsibawo nga nkaaba nga nsaba nga mukubira amasimu nga tagakwata
ngankaba nenninyo olusozi nensabira omwami nensaba nenkutu wagende seguku kutidde era nze kyovula nekumbaga wagenda ku prayer mountain ne kumbaga yange nakyogera nze kati tewali ayinza kunkanga kubanga ono omwami manyi gye namujja ate Bible tugamba ekizaalibwa Katonda kiwangula ensi eno so okikuuma n'amaviivi tewali ddogo wadde bigambo wadde kikiyinza kukaziremu akokola ki kyofunira ku maviivi okikuumira ku maviivi so nengendanga nensaba naye nga mami yaŋŋamba dda anti kira nga yaŋŋamba dda naŋŋamba oyo yebbaawo ate Katonda agenda bakolera omukolo ogw'ekitiibwa mujja kwewuunya neŋŋamba how is this one going to be possible Pastor Shiranga yagamba Pastor Shiranga yaŋŋamba neŋŋumiikiriza naye naŋŋamba jja kinoonya Katonda banayo ly omukyala simalina kumanya nenoonya Katonda nanjigiza okusaba naŋŋamba lumba olusozi n'oyo muwala eyabadde metroni wange Diana ne tulunnya olusozi ne tusabira omusajja ono kyovula yabadde alina okubeera metroni kuba naye yakikola ya contributinga twasaba twasula ku prayer mountain ebisaanyi mubyekangiraawo musiibye musabye mukeera ku makya ne tuyingira okwegayirira ne tutandika okwegayirira ku lw'ekyoto ne tutandika okwegayirira twakola emirimu gya Katonda naye nga omusajja ono Katonda andaga birooto nti mwami wange n'omukubira essimu n'aginyiga bize nenga naye mukama kakyakaliwa nanimba ne anyway si mwana wa muntu kola ki kulimba ne tugende ewa Pastor Tom ne tugenda buli ugerwa ne nasaba nzo omusajja wange namujja ku maviivi so ne nkola ki ebiroto bingi byali bingi kati bwe nakola ki ne olwagira oyo lockdown enete okutuuka I remember it was 2019 by the way kyesayogera nenvibwako omwami wange tata wange katata wange nali mwagala nnyo he was part of my life part of me yafa accident nga simukyusizaako simulwazizaako nali mwagala nnyo tanadda ate awo yali yakankyawa nga waliwo emyezi ng'egyo kati bwe nakola ki bwe yafa ono ne mukubira mikwano gyange ne bangamba omanye muweerezeyo ka message ne bagamba nze oyo yantama ne mukubira tankwata biki ne bangamba nedda muweereze mukubire kijja kuba kibi ng'akiwulidde ku muntu mulala so ne mukubira essimu bwe namukubira essimu actually saamukubira kuba namukubiranga n'atankwata era ne kolo teyakwata naye namuweereza message bwe yagiraba n'akeera ku makya okunkubira amasimu kuba tata yakutuka kiro ne bankubira sirwerabira so n'akeera ku makya nankubira amasimu n'akola biki n'aŋŋamba ndi very sorry ndi wala sisobola kuyimirira naawe naye naali baddewo naye guma nkimanyi obadde oyagala nnyo taatawo neŋŋamba ki ekigenda mu maaso naŋŋamba naye tofaayo ngenda kuweereza anko wange ajje mba ndi awo ng'aweereza kojjaawe n'ajja bwe yatuuka awo namugamba Jackie omufunye nti mukwate kati boda eri wane tumugamba eri mu ddwaliro nagamba kale mugende emulago wali eri ku 2 Jackie alonde kesi gyagala okuziika mu taata temulamuza ngenda gigula kubanga tewali kiraya kyenyinza mukolera abadde ayagala nnyo taata we tulina omubudaabuda omwami oyo n'agula kesi eyaziikibwamu mukwano gwange taata wange nagamba ate kati akoze eki kino olaba ekintu wamani we mbadde nkaaba kumbe Katonda andagaye musajja omutuufu bino abantu bakyabikola omusajja omuntu ofirwa we waabwe bawonga mu wamuzalira n'abaana bangi nakuwa amabugo 10,000 twakirabangako naye nga ffe tetulina na kufuna mwana yenna naye nakulaga nti waali nafiringa that gap teyaŋŋanyaako kubeera awo kati oli yali agenze naye kati ono gwenjagala azze nambeererawo so kati kyampa strength ne tugenda ne tuziika ddadi mu bitiibwa ne tukola ki ne tuvaayo bwe twavaayo ne mugamba mikwano gyange ne baŋŋamba kale taata afudde naye mukama atuyambye munaye mu kibi mwemuva ekirungi kaakati okimanyi Niki yakusonyiye ne mbagamba ayushuwa nti ye mwana gwe Alani navaayo nenziramu omukubira essimu nga takyazikwata omwana Niki ono mwana nenga kichenyi anayi Niko naye kalimu ekyama ekyenjalo alaka musajja mukozi si musajja mwemoozi abakazi aka tebamutwala tebamulya kalaka focus eri nnyo ku ssente abantu we batyo
baba nnyo nga tebeeguya. Buli musajja gyabanga mukozi nnyo anoonya ssente afokasinga ku bizinesi bw'aba akuwadde obudde bwe n'otabuvaluwinga nga yeeyo kyali era bwe kyali ne mukubira amasimu gatakyagakwata olwagira n'aŋŋamba kikyate ne mugamba naye ng'omutima guganya okuguma ate si gwe muntu gwenjagala ate si walimbeddedde gwe onoobeerawo nja kuguma nyamba mpite mu kino ne woonomala n'okikola ki n'okita n'aŋŋamba nze sina buzibu kati obadde oyagala kukola ki koze mbadde njagala nzija atulisi nkulabe ku jangu ne nninya bbaasi ne ŋŋenda ne mulaba nga eggulu owaye omukwano gwakulinyisa okuva wano paka ku transport way ate mba muwa waaki wama nali nafisiza yali yampa amabugo mangi so yakuwa mangi yampa Nick webale bambi emmeke zaali nnyingi yali nnungi nnyo nga yakitiibwa kati ne ŋŋenda ne mulaba ne ŋŋamba kati kanzikiriza omulaba eno ekyansi gye nnina kati alabika ansonyiye ne ŋŋenda ne malayo ennaku ezi nga mpisa bulungi nga ndabirira nga buli kimu kiryokke naye bwe ntuuka okugenda ne mugamba kati hani tukoze tutya wansonyiye dda twazzeewo naŋŋamba ewa naŋŋamba nedda nze siri interested mu mukwane essaawa zino wamalayo ennaku meka nya ewanko Nick ewa engineer Nick namalayo ennaku nnya Uncle Nick fe abasajja ennaku nnyo oba okola ki okola ki ku kyaki nakunyanga omulaba bulabi kubanga yajja ne mugamba yanima mbungena kubawo dakiika 3 ngende ne mugamba let us keep the agreement ogebewo wano dakiika 3 ogende kumba alimba yali nyina okola alinye basa ze ate nga already ncha mutestinga nga saagala kumusonyiwira osaba muddira by then kubanga n'okutuuka okubyo okumwesonyiwa it was a divine connection kuba mukama yaŋŋamba omukyalo oyo sooka omuleke tomuddira kati nkyamwetaaga akyalimu erwensi lungi njagala mumukyuse ngende omukuddiza nga really mulokole kuva ku mutima kuba nze essala yange kuva mbuto nali nsaba mukama kuva lwe nalokoka nsaba mukama njagala mpasa omukazi omulokole kyokala lwengwa mulaavu n'omukwala kale yaliko omulokole ebyensi ne bimulyawo naye kati mukama omanyi omukyalo n'omukwase kati yajja ewange ne mugoma yobeerawo kano ddeyo dakika oba 2 oba 3 oba dakika 3 nenkulao katini ngende yaha yajja namuga kati genda siva wano siva wano nga tonsonye emiki ne mugamba gwe toli wakakati amagezi genkuwa kwate kuba ove wano paka we namusindikiza after 4 days nalaba nga ndi serious by the way era ne basi yagirinya akaba amaziga mangi nga yayaga kimu mugambe musobole nga sisobola nga tegunnaba kukiriza naye nga ndiko ekyoyo kinkutte sina kyoyo mwoyo mutukuvu nga nkutta ngamba lindako kyemanya eriyo abatulaba mu budde buno ng'oli atulaba ng'agamba nange yesi moment gyendimu naye simanyi oba ali nsonyiwa banaye mbabuulire abawala naddala abawala by the way nzomanyi story gy'oli mu kunyumya obudde buno njirireetinga ku bintu bingi naddala abawala ebiseera ebisinga oyinza okufuna gayinga omulaba ali focused naye gwe ng'oli awo tonabeera focused obuntu obutonotono bwe bukuugula shisha bwenge mikwano tegitegeerekeka okitegeera abamu ne baganda bamwe babawugula oli ku muganda wagamba bati okyasobola okufuna omulala sooka ojja tunyumirwe bati nga mukama abadde akuyambye ofunye mangu omuntu atambula kyekyo kyennyini Alan kubanga nze nange oba kiki ekyali kindya simanyi oba nali njagala eyo status anyway simanyi okyogedde bulungi omukyalo oyo nga letunaba breaking up ogwasooka namulaga mbu mwagala era ne mutwala mu family yange ne mulaga kite mugamba omanyize ndi musajja mukulu kati nkuze empisiza emyaka 3 n'omusobo kati right now nina 35 naye by then nali obanga mu 30 nimwe mpisiza 30 years ate ni my an ambitious man nze nina target mbu mwaka wegituuka wegiti n'okubanga ntuse wano emyaka wegiti n'okubanga nkoze kino ne kino namugamba manyi nsazeewo nja kusettlinga down with you nga mwagala nnyo naye nga yali
era kyekyo advice gyenja okuwa abatuuliriza oba abatulaba mbuno oba ofunye omuntu akwagala nga musajja oba mukazi n'akulaga mbuno I'm willing to settle with you, please value that word and work towards that. Olabire ddala nga you achieve that because oyinza omuluzinga aye notaddamu kufuna mukuso noda kubayaaye ba street yawo gwe abayaaye Alani by the way kankubuulire abawala tufuna nnyo emikisa kyovolaba omuntu atuuka nga muwala n'atuuka myaka 35 nga tanafuna muntu mutuufu amutwala not because mubi naye kubanga emikisa gye wagizanyiramu omuntu ajja nga ali serious nawe oba osobola okumulaba okitegeera kubanga olaba ono omwami twasinkana ku birthday ya mukwano gwange somewhere naye ekiro kye yasooka okundaba I was still in another relationship naye nga tetambula nga it was not working out well nga njagala kusalawo oba nkiveemu naye okitegeera nga nkyali awo nga nkyekkiriranya kati bwe yandaba olugwasooka yaŋŋamba you're so beautiful and I want to marry you and I make you my life for the rest of my entire life. Saagala kubyakuzanyirako saagala teyampananga balawe bampananga bannange oli mulungi bannange oyina figa ye yajali okitegeera yakinsubiza nangamba njagala kwagala nkwagale ontwale newammwe mbalabe nkufuule mukazi wange okitegeera nengamba obona abadde ki I played it cool nengamba alabika ali mukola kikweyogeza abakwana baba n'ebigambo bingi okitegeera so I took him for granted I may say kubanga senga nali manyi kyenjagala nali badde nasalawo mangu nengamba kubanga relationship yansanga mu nali njimazemu ebbanga naye nga tewali kyamanyi kikola ki kitambula okitegeera nzeera kati enjiri omweyagala naye nga tewali mulamwa omuntu takuwa kitiibwa omuntu mwenzi kubanga Alani bwoba oyina mukazi wongo omwagala kiki ekiba kikutambuza nga aliko gwe eddogo like for real okitegeera kyenkugamba omuntu kitegeeza oyo muntu abata naba kusalawo okitegeera omuntu talina kyakola kitambula obeeraawo relationship ogimazemu emyaka 4 oba 3 tewaliwo kikweyongerako tewaliwo kitambula omusajja bwabanga wonga ate mutuufu nga Katonda yamutegeka n'emyezi 2 gimumala okukyusa obulamu bwo. I'm telling you omusajja omutuufu Katonda gwe yakutegekera newe gibe emyezi eja gimumala okukyusa obulamu bwo ate naawe n'okiraba kyekimu n'omukazi omutuufu so kati tetuleka nnyo bantu naddala bana abawala abali eyo bambi tetuleka nnyo bantu kutumalira biseera nga tolina mulamwa gw'omulabamu ng'oli awo olowooza ajja kyusa kaninde ajja ojamaliza ng'oli disappointed baby ng'ate olese omutuufu kyakutwalira ebbanga ki bbanga lyenkana ki okumusonyiwa Jackie n'ogamba nti okay Jackie kati nkusonyiye Jackie okaabye nnyo Jackie kusonyiye omwaka gumu kitundu ojukira ennaku z'omwezi wa musonyiye first lockdown yali mu Feb lockdown eyo president we yagamba ku covid mungi tuggalewo in fact nali nvuddeyo eggulu nga nze Kampala olwo byenjagala okukola then nzireyo that same week nali nzirayo ne baggalawo it was Feb I remember 2020 in Feb yeah in fact you were first weeks ezo weyankubire ekitegeeza covid ole yasooka bagenda oggalawo bati nga muli mwenna nga letuli ffenna nze ngenze mu kyalo ng'onaatuuse wano nga nze ngenze ewa maama mbundi mu kyalo naye mba nenya kukulabako nganzolo ndi waka ewaffe as our family home not in my personal house in our family house in Nansana yesu amala kati nangamba yakula nzi yate ngambye ali mu kyalo ningamba covid ngudo zonna nzigale ono ali mu kyalo eri ate ngambye agakunda bakati nange naddamu ize mga kale jango ndabe nga ndi very sure taina wagena kuyita kuba lockdown yali yakavonga engudo zonna nzigale nga nange nine emmotoka nenga nange sitambula ngati nga nkola ekitongole kinene nenga nange sikirizibwa kutambula. I was very sure atagenda kujja naye I was so shocked omugama jango ndabe namwesangira ku mulyango ne Jackie wanji Alan nina mukwano gwange yali ayina girlfriend we nkutumiddeko nnyo mukwano gwange mukwano wange Dennis yayina mukyala nga bamuyita Shamim Shamimu nga ne bamugamba batya nga buli kimu akitetenkanya bamusanga ku mulyango naye Jackie we bayogedde emboozi eno
nenzijukiza Shamimu oyo nengana Shamimu nga bamusanga Shamimu tojja Shamimu ku mulyango Shamimu siriyo asoka kujja nagezesa oba toliyo oyo ye yalinze naye nga nze mpulira muli ekintu ekiŋŋamba oyo ye mubaawo omutuufu era nga nze without Nick mbadde simanyi oba naddamu okufumbirwa ndabika oba nali simanyi nali mpulira nga mwagala nnyo ng'ekifundu kikaki Nick personality ye oba munyonyole ntya he's so kind ayina selfless love ayagala nnyo abantu abala okusinga ye bwe yeeyagala ayagaliza. You can imagine that kind of person. Nti ayinza okuba nga talina kyakulya mu nnyumba naye nalowooza ku neighbor we gwalabye ali obubi. Yantuuma erinnya honey, what is my name? Berry yogurt. Abayi tuli kuki? Nindako. Jackie wamutuuma linnya ki? Berry yogurt. Ate gombi erimu bakalimu gattako yogurt. Aho gye yali yazeeyo ku kyoto gyasabira ne bamwongerako erya yogurt naye nze linasokedde omuwa ye berry ate nalijja mu